Ebyamukunja si birungi, agenda kumalira obulamu bwe obusigadde mukomera. Sente zizino ziba mwagalamu ani Love Mase wamu ne DPC oba omusirikale akulira natete bibino mbirina masawo ngabere nkula fano kwanda boyuji ka video mbadde nsabo kampele ka like kabenga kasotambula katukiri omuntu yenna yandagadde kumanya kweno information nadala abawagizi ba Omukunja Atasera cause wano wetutuuse twagala sente iranga ebintu bibinyo nga wokiwulira hajimiti walinyo okujukiza okuolomberedwa gowe naye nebizibu namba yerisembya 15 mu inboxing hajja kuba akulomberedwa ebizibu birenga bitera kale katweyongeleyo namawulire gaffe agalero nyongero okujukiza gowe natanda subscribing wano ku mukutu gwaffe gwa Wanda Boy UG akadde kaje mu personalize ukateke mu oloberenga ofuna information weziti mu budde kale katuyongeleyo namawulire gaffe agalero olunaku olwabadde lwajjo ekiro Calvin Kayanja wamu n'omwana Soda omwana wa Expo Media ndoza mwena mumumanyi bagenze wali ku police enatete naye ng'ensobi yazze Omukunja Atasera kati tebakyamuteeka mu kamera waliyo banamawulire abagenzeyo olunaku lwajjo ndoza mwala byakatambi akabadde kasatulating nga Omukunja abamujjako empingo ndoza mwena abagirabye wano ku Wanda Boy ka video twakataddeyo ako katambi kanyiziza nnyo abasirikale. Era Love Mase yavuddeyo kale katugende katukiro ku nsonga Love Mase yamusabye obukadde 6 ya millions 6 oba bagina muteekako omusango gwa murder oba attempted murder mujjukira bulungi tino mboyi Love Mase yavuddeyo nagamba tino bamukuba ne bamujjamo olubuto ogwo musango gwa maanyi nnyo bebasibako mundoza mumanyi kitegeeza naye nga bambigowe nayo obuyambi namba yaffe yawe ziri sembya 151 gowe nasolo kuyamba Omukunja Atasera osolo ku inboxing awo tusolo kuwa namba yo Omukunja ba mukazi we sawa zineno ali current omukazi we oberanga omusindikira ye ekintu kyonna ekyandisobodde okumuyamba mukana kaseera otomanyi onje nagamba ntino Omukunja Atasera nze musasulidde ki musasulidde bailu aveyo osegera soko akatambi kano aka Calvin Kayanja omuno n'omulenzi birenga nkomawo ne information omulala go natana ba subscribing nyongera okujukiza subscribing wano Wanda Boy UG oberenga ofuna information wokka TV YouTube channel nakedde ku police enatete nasoseewo mukusooka mbadde siriiwo yadde n'omuntu n'omu nga nina abantu bengezaako okuwuliziganya nabo Yezi bate ziweranga sawa nga musambu awo Calvin Kayanja nankubira ku simu nangamba Soda kikitya mugamba wendi wano ku police najja nangamba sawa yonna nkwegattako just nkyali mukajjaamu wano badde ndi awo ng'atuuse Calvin Kayanja azze natuuka ku police etubaako omukulu gwe tusisinkanye nga twagala kwebuuza kuba kuva guloga twebuuza kuba fayiro ya Mukunja Atasera abadde tetegeerekeka kati Calvin Kayanja baita onyambe nnyo Calvin nange fayiro nfunye chance egirabako babadde bagitu basoose gikweka bwe batuga fayiro teriiwo basobola ogivuga paka mu kooti kati netugenda ne Calvin oyo n'abaako omusirikale gwakubidde gwe tusuukiddeko omusirikale n'atuforwardinga ku mukyala eyakuze fayiro eyo omukyala najja n'atulaga ku file etugisomamu eya complainant waffe Love Mase nga mulimu bino ebintu wammanga kapeti ey'ekyoya ya 6,000 yayonoonebwa babba akasawo akaalimu akakadde kamu 3,000 kosa ne maifayi ya 7,000 ne babba essimu mbu sogera n'olowooza mbu ddala baatwala mbu ne babba essimu yakakadde kamu ne boonona n'ebizigo byakakadde kamu 6,000 era tugenza obalabalamu ne Calvin awo nga bitotolinga almost bukadde nga 4,507 kati omusirikale n'atugamba ate kati tekuli zino sente zibaabala simanyi ez'okutrackinga transport owa security yagenza omunona kuba omusirikale atugambye security eyagenza omunona Mukunja babadde bali equipped ekimala kuba babagambye omuntu gwe mugendo nona kibanda muyaga mulina okugenda nga mulina naye Uganda mulina okugenda nga mulina security y'amaanyi era afanda atugambye bagenze ne tukadde ng'ekubyeko bebbu n'ebyokulwanyisa nga buli omu alina kati ebyo byonna transport eyo yonna era bajja bibala era saa yonna tuyinza okwekanga
era omusirikale atugambye ne Calvin tuyinza okwekakasa awo yonna nti ezo ssente bazitopinze nga zikoze even over obukadde 5. Calvin Kayanja n'akubirako munywanyi wattu omusibe omanya awaabi Love Mercy bamukubidde ku simu ng'ayagala ateekemu tatesita ateekewo emmeeza kuba bano baaliko wamu baaliko ab'emikwano. Love Mercy atugambye nti ye obudde tabulina ssaawa za kaakano agenze mu ddwaliro erimu Emmengo baamukuba ne bamuggyamu olubuto so agenze kunaaza munda kufuna ddagala lyakwe. Calvin ebyembi bisekerwa agenze kumunaaza mu lubuto. Kati Calvin n'agezaako okugera n'omusirikale tuyinza ki yatugamba mwogereko naye bw'anaaba aganye batulaba ekiddako ne tweyongerayo paka ku musibe nga tetuyinza vaayo nga tetulabye ku musibe Polians n'adde mulabyeko naye Calvin naye nga alina otuukayo tutukusaza kyamisana naye Calvin ataddewo enjogera ennungi n'ayogera bulungi n'apande gwe tusanzeewo omukyala n'atwikira omusibe naye atoze tuwoninga temuteekako amasimu yadde vidiyo kuba baakuta akatambi k'eggulu kaleese obuzibu era mwabagenda okulaba mukunja ne mukwatawo obutambitambi obwo obutali necessary mwabapetedde obuzibu obunkenke bw'amaanyi nnyo era tukakasira nti buli apande bamufowadingidde ku katambi ako ke baakute mukunja abagenzi akawungeezi mukunja yakalambira kitagenda muwadde omunwe gw'enusu ogw'e Uganda bw'aba amanyi yali amuyambyeko musibe ebibadde bigambo bya mukunja bw'aba amanyi yali alina kyeyali amuyambyeko amusinze twogerageramu awo Calvin n'amugamba nti kati kaŋŋende kuba n'omusirikale abadde atuwadde ku magezi nti mpaka mwogerekoko ne Love Mercy osanga bw'anaaba amaze ng'olubuto olubadde lumuluma amaze okumira ku ddagala ng'olubuto ate nga Love Mercy nange yabadde aŋŋambyeko akawungeezi nti olwo olubuto lw'omwana oyo omwana yabonaabona nnyo okufuna oyo omwana olwo olubuto yakola ebintu bingi olufuna so olwo olubuto lwabadde expensive nnyo basanga mukunja amukubye enjaga y'amaanyi nnyo mukunja agenda okudda engo nga amukubye enjaga n'omulalu abasoose okudduka Calvin nkwebaza gwasoose sina akulala gwe naalabye era mwe naabali kulive ngenda soka mumpeere President Calvin era Calvin asuubiza mpozi nga aneepulani lero tinagenda mu kooti agenda tufunira ku looya Calvin bwe kiri nedda sebe ekyo nkisuubiza era kanso wange mukubiddeko essimu however bino ebyenteeseganya complainant bw'oba obumanyi teweetaaga kanso buli kimu mukimala Love Mercy tukimanyi muntu waffe nze nkyamukubira essimu wano bw'anaava mu ddwaliro nga bw'agambye nti agenze mu ddwaliro bw'anaaba avuddeyo ngenda ansuubiza agenda kumukubira tuteeseganye tulabe ssente z'ayagala tumuwa ate omwana w'abeemu ng'ogyeko bino ebyolwali bye tubeeramu bannange mukunja yayamba Shiba ekyo tetuyinza kukigaana ng'ogyeko kye tubeeramu mukunja yayamba Love Mercy si Shiba yekka yayamba ne Love Mercy bombi tetuyinza kwagaliza mukunja komera so nze njagala Love Mercy ambuulire ssente z'ayina z'ayagala kubanga zino miliyoni 6 tetuzirina tetusobola zisobola n'omusibe tazirina naye atubuulire ze tulina nze ndaba akatono ke nnina mugambe ke kano naye endala katuzinoonye mu bantu kubanga mukunja munnange talina bizinesi abadde akola nti gy'ogamba nti gy'ojjamu ssente naawe omanyi talina kye yakufiiriza katemba wamme owa bulijjo era gwe yali mugolwo gwe wali osuzeeko ewa mukunja Love Mercy mirundi sikumutte ebiri agambe nti olina kye wabbayo gwe wamuvumanga naye ng'ate wali osuzeeko mu nnyumba ye ne mu buliri bwe olina akulwayirize nti olina kye wali okubyeyo kubeera bwagwongera gukusinga okitegedde so kati ngenda kukubirako wano ku bantu ngenda kukubirako ne ku bantu ngenda kukubirako ku mubaka waffe Honorable Nsereko President kubanga lawyer atera mukwano gw'aba TikToker mugambe nti basibye omu ku ba TikToker ekirungi ne Abao Franka wali president w'aba TikToker 7 nsonga zezo omukulu bamusibye gyali
twetaaga ssente kulaba nti tuwalaavu Mase munnange ayagala ssente kati asiba bantu. Calvin tuddayo ku poliisi kuba kati nze naye kasiina maanyi gaddayo. So ku poliisi enkya ku makya tugenda kukeerayo. Kalese. Kuba Laavu Mase gwe mbadde nninda nkubire naye kati alabika atubuzaabuza ng'era omusirikale oli waŋŋambye ne Mukunja akiŋŋambye nti Laavu Mase ayagala kuwulira nga Mukunja atuuseeko eruzira oba ekitagga. Anti nze Laavu Mase